kakati mu byonna kiyinza okuba nga Nambwayo bino ebiriwo bimuwadde enjawulo ku bawala Ssuuna babadde ng'akola ki abeera nabo oba ntegeera abadde mukazi mugezi mugezi nga alina kyagatta ku Ssuuna naye kyensaba tuleme kusindikiza kigenda kuleeta violence kubanga okusinziira Fifi akantu kayogedde nga akakulu naye kabi waliwo akantu ke Fifi yayogedde nangesa mama bagende batandika bantu transfer gye baakola gundi gye baakola ey'ekyapa omu bw'avaako asigadde yafuuka nannyini obwo butemu bwennyini gwe oyagala Nambwayo akole ki pulirizaako nti ekyapa kye mwakola kibi nnyo so amazima matuufu tuleme kukuwaga buwazi tetuwaga Ssuuna tetuwaga muki kubanga gye tubasindika okubeera ani ali wakati w'abantu bano ng'oggyeko ffe abogerera eno ku social media ani ali wakati waliwo naye batandise okutunda Ssuuna Ben ng'omulogo ennyo anti Ssuuna alina interview gye yakolako n'abalaga nti mulogo naye ekirala ne bano ttiimu eno naye egamba mulogo anti naye Nambwayo atwe ku bifaananyi ng'ali mu kkanisa asaba alina omudaali Nambwayo gwe bagamba buli mutayiire musiraamu naye Nambwayo muyinako obusungu kuviira ddala ku ggumba noddani kati nedda Kusanega 18 August yegune beach festival ku Region Terana nini panzo lunabe yakama tebabiwuli akati mwabiwulidde tugenda kusula nga twalisa emikono waggulu ntelinga overnight olw'enkeera nga 18 August ku Sunday twake tukube Enkude Beach Festival ku Region Tebe okuyingira mutwalo gumu yebyo emitwalo ebiri emmeeza ya bukadde bubiri bonabulumi nakunyumirwa awerekeddwa kabayimbi barwanga bakomedians abakadonkamo abarwanga batikitokers mujje twesiba obukette tulumbisa Enkude Festival ku Region Tebe SMP Tours and Travels natekuletedde olugendo olulala ogenda okukomekkereza omwaka 2029 Canada Niagara Falls New Year Fest nga 3 December 2029 paka 3 January 2025 ku $3,500 zokka genda kubamu ebintu nga zipline into the falls, Miss Behind the Falls helicopter tour, boat cruise tour, end of year fireworks, Niagara Parks tour. Okwewandiisa kutandika nga lumu June okumanya ebisingawo kuba 0759 7 musanvu mukaga musanvu oba 0785 597 307 oba jangu July na Complex Room Street Kampala Uganda to emailing ku smtoursandtravels@gmail.com oba ku website yafe www.smptoursandtravels.com jangu tugende tulambule fena mu Canada Niagara Falls New Year Fest nga SMP Tours and Travels yetegese ati let's explore mujje tulabe ku figa zammwe Hijab Nation eri straightforward bweti yeeraga tugenda abakyala abasiraamu tugenda kubeerako wamu tunetworking twogere ebizibu byaffe abatunda hijabs balina ebizibu byabwe eby'omusolo gyova twayise RCC wa Kampala minisita wa Kampala omukyala atwala abakyala mu ggwanga lino lyonna Uganda naye musiraamu ababi bagenda kuyimba abayimbi teri muyimbi yenna kala teri nake nalabye kiki nawe nakigwe nalabyagamba sibamanyi manya nange sibamanyi abamu tokiteeka wulira tokiteeka gyegwe gyokyagala leka kisigale wekiyeamiza amazima gali nfuula wa ddembe abamu nabategeddeko olwo badde sibamanyi anga linze sibamanyi kubanga sibagoberera kubanga siri wanze nange asibuli enti seeka alimu mugoberera kati naye kyabadde agamba nti hijabu tebagirinaako buzibu kubanga kirimu Kurani oba naye ebyo mugenda okugattamu era neŋŋamba ekyamazima nze njiranga kubanga ate munange gwogwa wengwa sirina kyakukolera kale nga noyogera mazima wangamba Hijab Nation nga ndowooza tugenda kubeera mugenda mu kivvulu ngenda okuba mu press conference because press conference sajja naye twali tulina kukola interviews zantu twali tulina makindi awo interviews alinga mmeka ngenda okulala ne mwakola interview press conference neŋŋanze ntuuke eri tukeri bagambye nti atamanyi kutola salaamu tayingira nga mpulira bya Luwarabu nnyo naye mbita ngewulira temuli mu kadongo kowamanyiira era nze neesigala Hijab Nation gyeri kagundi weekali tolina kyokola ki nze ntuukiriza luwalo wange kyami mwana agamba saamulangira kaakati ngendo ate okuwulira nti ate
bategese simanya ekivulu simanya bali kyaboononefu nengamba kakyata kukesa ategeera wallahi mullo abaseeka wano betulina abamu balina ebyabwe bye baagala okitegedde kati ate nze engeri gye sirina seeka yina gwe nsinza wano ate nze eddiini busiraamu nina bwe nagitegeera kyemmanyi terinaako nanyini waayo wano nti ya Allah ate nze sikolera muntu yenna kunsiima bwe mangamba nti nkola kintu kya busiraamu neekolera ebyange because akalambo kange ngenda tya naye bwe mba ate era njagala okwebuuza neebuuza ku baseeka abo bemmanyi era neebuuza ku seeka kiti nenebuuza ku Sheikh Bukari nenebuuza ku brother wange yennyini kuba brother wange wano ndowooza mu baseeka betubala abasomye yasinze okusoma obusiraamu tewali naamukira wano e Uganda taliiwo ne bagamba nti badokita baasoma ne babibaona akyasoma nakati olwakuba nti ye siwa simu nti munkwate ngenda kwogera kino kati nebuuza era neteekayo games zonna ze nateekayo entertainment eriyo yonna eri halali nali njagala mwakola smart shooting ekigendererwa kyange kulaga abaana bawala nti osobola okusigala ng'okola byokola naye ng'oyambadde hijabu kyovola atwalese tugenda kola aerobics kubanga abaana bangi abakola gym ennaku zino mu hijabu zaabwe tulinawo abawuga mu hijabu zaabwe abo bakola self defense mu hijabu zaabwe webali bangi bakola ebintu bijja ebyenjawulo kati ekibi anyway balambuludde ki bagambye bawala bagenda kwekolako makeup temumukiriza mu Islam badde simanyi tebamukiriza ekirala ne bawaayiriza nti bagendayo kweyambula kaseera saa kuwaayiriza ate abantu balina omusaayi gwa red nga lwaki tebawaayiriza njagala mukitegere nti baseeka basobya nabo bantu era nze kyembanenya nti tebasoose kutegeera concept ya hijab nation just bakuba bukubi bo waliwo baseeka ano betulina nga balinda kagudde bakube oba kituufu oba si kituufu era bebamu baseeka abo bebakuba mufuti menki nga ajja wano ne bagamba azze kubuza abantu katola bakuba mufuti mulamba emenke bamukuba abo bennyini abankubye era bebakuba menke ne bagamba azze kubuza abantu kati nze Shamimu waabwe naye nategedde nina amaanyi Saimu anti kutuba zajjo zonna zabadde ku nze kutuba ke kaliwa kutuba ku Lwokutaano kusaba ekyandibadde ng'ekitambiro kya misa netegeera mbizibu ebiruma obusiraamu like mulimu hijab nation era nabaddawo ne bagamba wewanga biri mu obusiraamu hijab nation tugijjeyo bannaawe tugijjeyo ne bagamba biri mu obusiraamu tebiri mu hijab nation nga kala obusa ogirekayo ne oba abamusa batadde na ku pano nabadde sibamanyi oba gundi nti mukyala yakinitiate nekyomukyala ekyokuba nti mukyala yakirimu nakyo tebakyagala bulungi wano naye nga Museveni yatujjawo omanyi ebisibye Museveni ku buyinza nekirala ebizibu ebiruma abakyala yefe abakyala bannaabo ababimanyiira oba muyinza okuba muyinamuko bwe mugenda okwongeramu naddala obuli ku maka obwamaka nayo tulinayo abakyala bangi abali affected bali mu depression mutandika okuwaggula bakazi b'abaani ngayo omusajja yamanyiira mukazi wange alina bbeera wakati alina kyakola nga twabayisa abamu n'abatalina ssente twabagulidde nga tulinayo Haji Bukari agenda kwogera ku mindset omukyalo omusiraamu wandibadde olowooza otya nti osobola okubeera awe waka ng'otuddewo seeka yaggaana okukola naye osobola okukolerawo ate era okitegedde kati kyova nti seeka aleme kubanga enkya Allah amujjuludde ng'ate oli ku muzikiti osabiriza osobola okulimira ewaka osobola okulundirawo ewaka n'obanga naawe olinayo akasente k'okola ki koyingiza tali bakazi bagenze mu depression nga bakazi batuddeka nga tamanyi kiddako so tuli mu mulembe gw'okuba nti omuntu olina okukola olina okuba ng'olinamuko kasente so byebyo tugenda mu networking kunyumyamuko ng'abakyala kulaba ku business zaffe ze tukoze fe abatunda hijabu omusolo gugenda kututta entebe n'ennakawa so twabayise tubagambe banne tusaba tukendeereza ku misolo ku hijabu zaffe ze tutunda naye nze bya ddiini sibikwata wakati byammwe naye nze kyembasa baseeka n'abalabye nabo balina amaanyi kino kirowoozo nno kyange ensi gye musinga
okusuusuuta mu nzikiriza yammwe Saudi. Baseeka mugateyo n'eddoboozi musabe simanyi ba Mecca ne Madina biri wamu. Buli kimu kibuga. Ebibuga ebyo biweebwa independence mu Saudi. Kubanga ffe abakafiiri tujja kukubirayo endongo. Nalabye mwatandise ogitwalayo endongo yeesoze Saudi. Ekyokubiri oli mutabani wa Kabaka Prime Minister kati ali bulala muko yakyusizaamu kati amaloboozi ago nga mufiira nnyo ne kubano n'ekyo nakirowoozeeko kubanga yo Mukatuliki Italy Roma yanjawulo basisuubira nti omubaka anaayagala okulaba ng'ekibuga kye ekyo waliwo gwe nabe ng'akyogako ne yakisinyizaako kisinyi batya nobyogerako tukyogere kuba kirungi nnyo mu nzikiriza yaffe ebyaffe tugezaako okulaba nti omwana ow'obuwala enkya bw'aba yeebise ne bamubuulinga alina engeri gy'afiiringa amanye lwaki alina okwebikkirira aleme kubanga yeebikkirira lwakuba maama yeebikkirira ewaka amanye benefits ez'okuba nti bw'oyambala bw'oti ofunamu biki kubanga tuli mu nsi tutambula n'emikwano gyaffe bambala bulala balya birala bakola biki naye industry gitukola ki gye tulimu ekyabaseke baba bannumba empola nga tebalumbiramu bannakatemba bajja kutabuka ate nabo kale ffe twabakoze eki bagambye Nakatemba emirimu egyo egitategeerekeke ekyo gyabadde ikuula mukwano munakatemba nafuuka ddiikuulaawo bankubidde nga bafa obusungu ne bagamba musonyiwe munnange seeka yabadde alina obusungu yeerabidde mbeegayiridde temulumba seeka waffe agamba mwetwale mu ntalo zammwe naye temuyingira mu mirimu gyaffe Katemba yatutuusizza wano ne bagamba ne bannakatemba naffe tusaddaaka ate se ne baseeka abo ne bazikwata ng'ate zivudde eno abantu byewammwe banna bakambwe naye nze ndowooza tweyagalize twekulaakulanye kino initiative nnungi aye n'omulembe gukyuseemu si gwa kukwata na kibuli omulembe guno si gwa kibuli ekyokubiri abasajja mu mulembe guno fuzadde abaana abubwatu bataddemu school fees mungi abaana bonna balina masters balina ziddi kijja kuluma nnyo nga muwalawo ne master ye alina akayumba k'omusajja kaatuddemu nga bamuggonda kubanga yakula kyalaba taata kyakola ki ontegeera ffena tuweeredde abaana so tukkirize naye mu layini y'okuwabulwa era naye woowulira nga waliwo akayitamu nga olumayibe badde okategeka mukatereeze omanyize nzikiriza nnyo ffe tuli ku mulamwa baseeka be bataategedde mulamwa gwaffe naye omulamwa gwe tuliko mutuufu nnyo era kyenzikiriza nti temuliimu nsobi yonna eri mu kye tugenda kukola kale ate era omanyi bagambire bayibuli yaffe ffe tugamba nti ebyensi bituyigiriza ebyaki ebyeggulu bwebanga hijab nation eri ku nsi togitegedde kitabo ekyava ew'omutukuvu nakitegeera otya so tunulamu twetereeze tutambule twewagirigane tuleme na kwekuba mwabadde musobola okumpita mu bulungi kiri kitya nemba nnyonnyola intention zange ez'okukola kino athani okujja n'okwata bukwasi muzindaalo n'okuba bukubi kuba bwonkubira ku muzindaalo nkuddiramu ku muzindaalo kale nga ze baseeka mma mbaagala nnyo nange mbaagala nnyo baseeka bafaabo baagala okufa era bonna nabayise mu hijab nation buli omu alina invite oba mujje musooke mulabe muwabule nga mumaze olulaba kale byebyo naye nga bwefe weetuli oli otya ndi wano walabye ekyatuguddeko ye nkedde jjo akawungeezi naye kasuku ng'ayongedde obutanyuma alinga gwe bakubyemu eŋŋano nze nali manyi Zanzibar bagende bagenze kulya ku ssente zaabwe buli gye bukoma okugenda ayongera tuswaza agenze n'ayambala ekinu n'atoniwamu wansi eno n'agejja waggulu eno n'endowooza oba balina posita gye batimbye nze nyongedde okakasaniza omusajja asinga amagulu amalungi ku nsi kuno naye togabikkula ano kasiku yeevuddemu ye n'agabikkula naye TZ kyetukola Zanzibar naye Zanzibar si gye bagamba nge wagenda abalogo bagenze kuloga vyo zeyongere besitudde nga mbubaati
Kabadde kyakolera ddala ate bange batuuse ne bafuna olutalo wakati. Eh. Kasukwa asakira Kasuku live. Noli asakira ki? Vibe live. Bonna bali eyo batankana. Ne Kasuku tanyumye. Zanzibar temulisiza bulungi. Kibuzeemu nnyo. N'omusaati guno omutisha. N'amala alina amalo gayoleseza ku beach awo gesaagadde. Ayina bajjagamba tutwogeza mutima mubi. Baganda gane bane mulemedde mu fitina. Fe kati fe tufitine Kasuku tumufitine ko. Tumufitine ko kyoyo. Obwo bunyonyi bwalinya twabulinya dda. Kasuku ayinza n'okuba yagenze nga bamuleze. Omwana ekirala ebintu by'okgenda nga bakusasulidde. Kati be baagamye kabalabye nga swangi zeegera bagamba tunyigewo. Nobeera mu inbox y'omuntu. Nange nteekaako. Kwe kama nakuyamba ng'ayamba enfuuzi. Baka baasuze beepanze n'ebizigo byabadde tebiriiyo. Oba badde ava mu mazzi. Mayina amazzi ga si ga njawulo tuyinza okwogera nga eyo si ocean. Ocean si. Eyo Indian Ocean. Indian Ocean. Mediterranean Sea. Mediterranean eri side ki? Eri Egypt. Si ensalo ya Egypt in Africa. Egypt eri mu continent. Eri mu Africa musiru gwembo yadde yakola ki? Balenga baagikyusa. Oyo Museveni akyusizza ebintu bingi. Eno Indian Ocean. Indian Ocean. Mwe muli amazzi ga bbulu. Wali age amazzi ga bbulu. Gega amazzi agabula. Bagambe Zanzibar ali amazzi gabula. Agajja ne gagenda ne gabula ne gavaawo ne mutambulira nga alinge watali nyanja. Nga gabulira mu bbanga oba gagenda ne gavaawo ne gasenguka. Alebyo gwani abigamba. Waliwo abagendeyo badda ne banyumiza. Bwe naffe twetaaga okugenda twadde tweyokeza. Twetaaga okugenda naye nze saagala kgendayo ate nga ninga Kasuku njagala ne ngendayo ng'obugoye nabutegese. Ate kyabaguddeko bugwi. Baasabiriza naye nga tebamanyi nti bano banakkiriza. N'afuna empale ze yajja e Dubai ne wiso ye. Yagenze na wiso era. Yagenze nayo. Yagifuye ne. Ate ekyo masimu wedaga. Kyaliro bayina live band. Ya Swangs nga bakola biki ebyo. Bayimbiramu abeeri. Andi bali mu kukola album bikoze bitya. Kati bagenda yimba mu leero. Kati Kasuku bamututenga cheerleader. Yafuwa bulungi efirimbi ku boat cruise. Ne kimuleetera ettutumu. Nnyo. Era nawulidde nti ne ku final wavaawo ku Sanda asala busazi. Addawa. Agenda Germany. Kufuwa efirimbi. Firimbi era. Ali nga nkommane. Bannange. Ndo akagifuwa nno ng'asaaga. Naye olabe ndowooza emuleetera. Okola ekintu ng'asaaga n'ofunamu omulimu. Kati ali nga bankommane kyabulako kwesiiga bino. Kubeera nga ddiikuula. Yanga embo baali bamututteko okumwambaza faaza Christmas. Ate abunyumira. Naye mbu bayambaza ttiimu ye yonna n'agamba bannange. Abeesigenda kufuuka kitagasa. Owe baba. Naye azigala fuuka kitagasa. Naye but on a serious note, first of all, Swangs ababe bagenze nabo. Ekirungi for the industry. Okusamu. Then for talk and talk. Reputation built. Omanyi ngambe bagenda tegeka ne show. Omanyi ze nyumirwa nnyo ekintu kimu. Abantu it's talk and talk, not talk and talk. Team. Naawe mmanyira. Basomesa oluzungu. Siswa kusanga kubera ngoyogera lugalo. Ompulidde wangamba tti. Nze am a graduate. Abantu bagament, oh my God. A full graduate. Namuleka nakuba embogo. Omanyi nasoma n'abantu bangi luli nalina embassy gyendiko. Nensanga mba ogibanga. Babula bubuze kalwe yabawo omulimu with sympathy. No. Omu bayikolera ddala emirimu egy'obuvunaanyizibwa. Omu namusanga alongoosa we tuli. Sebe embassy sigala embassy ne obulongoosaayo. Omulala akola ki? Yali aleese mu mmera akolera bweru. Gwe Kasuku yangambe mbu wamera enviiri. Mbu mukazi ono akwata paafu. Mbu abakwata paafu. Mbu oba kiki ekyatuukawo n'agisigaza mu ngalo. Kasuku musiru. Wallahi tewalira yangambe wamera enviiri. Musiru. Kati Kasuku nga yali akozeeko ki ekyamagezi mu nsumu. Musiru toddanga mukuliza bya kisiru ebyo. Naye nga zaamerako. Zimera ne paafu aba asusse. Mbu mukazi ono akwata paafu. Mbu aba akola ati amukwate n'amusigala mukwekano kubanga olina akawalaata.
omwana akugeyo eyo n'antama neŋŋamba nabalaba wano namuzeeko mukuta amaka gange mugaanise saaliko era nali ku saidi yo neŋŋamba mukama kano gy'emikwano ate munange don't take it personal I was on your side n'abateekamu omwoyo gutaliimu mmwe baffe ate naye leka kolima naye tuswageya muno bwotyo leka kolima bintu bya kisiru ebino bintu bya nsi Simon bino ebintu by'ensi views tezikutuusaawo namugamba omanyi ye views azinoonyeza mu bubi ne mu bulungi tusobola okugeya muno izolaba kyobola nze agenda n'atuteekako ne bino ebivubuka bino ebivubuka byokuli ono w'ebyafaayo ne batuddako onotambi nalina ebyafaayo byamini oba ebiriggwayo alituwa byani ibibye binatambula oyu mwana yaliko kadogo we nalemba basibiranga mungu ntambi muba muteekako ne mu apartheid police alina bingi so ebyafaayo yagenda YouTube ye gyeri yaŋŋamba yagireeta agikolimira mwagala muloga mmwe babadde wa content kasiku nange tayinza muloga mpozi gwe gwe beeraliikirira eze ndi mulogo ni mulogo omanyi obeera mu mulimu nga tebakutya buli mbwe ejje kumanya nze si ndi mulogo waliwo bali babbya ku YouTube channel nedda munaku 3 nakati twagaana okukkiriza kyokka nga wakikola nedda nga eri verified abala twasaba busabi banga nno ne ligendera dogo kati gwe nga wontango nzijjako engalo kakati bona BBS emirundi gye bakakugoba dogo nga kasuku twamire mozi yaginyumiriza mbu alina kyaliwo teyakwogedde erinnya naye nze nategedde yeggwe yangaye mbu nakyali wange ali mu mawulire kikola naye neno bya YouTube mbu alina mukozi munno eyajja n'amunyumiza mbu ebbaluwa ye ey'okugoba ekoze eki esembedde bamaze n'ogisayininga ne bagikulaganako n'ogenda ewammwe nengerako mu kyalo we baali balina wali oli ojjukirawo wadde oli mu morning show morning show kujja ku morning show naloga bulozi kati ova mu morning show ne Saturday no baali baagalako omuntu omulala gyokola ne flow ate waliwo n'endala eyo ng'olinako n'obukulu bw'oyagala ng'oggyeko okuba nti oli presenter waliwo n'obukulu bw'obala kati baakuvaako awembuuliza ku nsi wani atayagala bba bulungi naye ate munnange naffe tuli banno otubuulirako gwolina gweyagala olivula ina gwenjagala olivula wetaaga obudde wetagenda ku nga 2 ezo zokka nziwaayo osula ku ttaka nga linnyogoga ettaka flow nga linnyogoga ng'ate oli bute muleke naye gwe abaana baloga mu industry banaye eddogo liri mu industry eno z'omwana yaŋŋamba nti oli yagenda okuloga munne nga n'amuyita omuzimu eddogo liri mu industry olaba nze nali nkabiro lyo Kuraishi kuba Kuraishi twali twakava ku kkooti okugjayo kuki Kuraishi n'afa ne baa Kuraishi bamuloga bulozi neŋŋamba abaana baloga this industry is tough baana balogera ddala bye tulaba si bwe biri ate waliwo kampani nga zo certified dogo nga zo zamanyika nga zirina ne award era njaga tutegeke award z'amalogo nga eno kampani ekyakize mu banne ba naye kampani emwe egenda kutwala anti ekikopo byonna ejja kuba ku kikopo namba linda kubateekawo contract nti bw'otaloga tobeerako nedda waliwo emirimu egimukalizika kuba ekintu kimu alaba amakampani nga next eyo giraba kiyinza okukalubirira okuloga bakola nnyo ologa tosobola okuloga mulimu kubanga guyinza okukutama next media obeera ne plan ngenda kukola kino bakutwala mu meeting ne muri viewinga zirina gwe mmanyi na mukama wange yagenda bamuwa emirimu buli kimu ne bamuwa nesente bazikola ki n'agisuulawo yeteekera naye nga kasente bakola ki nga weekali kati awo kizibu wakola ki wakulogera naye kati walogana amakampani nga galimuko gavumenti waliwo omuntu asobola okuba nga bamuwa n'omulimu nga takola naye nga yasinga okufuna omusala kati oyo yakuloga ekinanansi oyo yakuloga ekinanansi naye kale byonna tugenda omumaliriza
tulinde nga kyekimu eneze kyemanyi Katonda yasinga amaanyi nze nategeera ekyo nenfuna emirembe Katonda yasinga amaanyi ekyokubiri munoonye nnyo omukisa buli wosaba Mukama musabe akuwa omukisa akati kyagambira mu byonna yonna gy'olaga bw'osala okugenda mu muzikiti noonya muki mukisa bw'osala okubako gy'ogenda noonya muki mukisa kuba omukisa tegulinaako buyinike kana akayimba sitegeeza katuufu tegulina buyinike omukisa gwe ŋŋamba tegulina buyinike manyi ndiba bulungi naye omuntu yenna gw'ogamba nti nzigiraawo ono nzirewo teguyina buyinike waliwo obuyinike obugirako teguyina buyinike ekibuga ŋŋambye si kifulu bibye siŋŋambye si gifuluma nedda bizikite wabanga olabe waffe tekiri ebiriya waffe teri buli mwali ku lulwe nga sikulimba nati mukola ne muvaawokko buli omu ajja n'akola bibye n'agenda nedda abavubuka bangi abakulu batono abakulu abaliyo oza gwe oliyo ng'omukulu nze nsinga kati bakulu batono okikkiriza mu mutima kibro kati nze nkukolere ki ate oba nze saakusitulako anti ndowooza olabye ezo nazo ntondo saakuzaala nkuzaala mumanyi nkuzaala kyemimu ng'ondaba bwoti omanyi lwaki onjagala nnyo ndi mu kifaananyi kya musajja asobola okukuzaala ate sijjano nga nyambadde ebikooti nga binkoma muno ezo kooti za kasiku yayambala ku mukolo gwa buule naye wayi tuli wano tuli ku nsonga z'amawulire amawulire gaatabuse wiiki mawulire gaatabuse wiiki eno nga tetumanyi na gyakudda tuli bati papalapapa wano wali naye ngezezzaako kansube teri ankyaye musajja wange gundi wamufunye ayogere ki suna bende alina kwogera nammwe gundi teyalina kwogera ani Mary nambwayo lwaki teyalina kwogera lwaki hati wamukaka kyoyagala okugamba bw'oyogera suna beni namukubira n'atankwata bw'oyogera osobola okwokerayo kati yoyo kyaki kuba byonna kye twali twagala okukakasa kumubuuza lwaki wayingidde ennyumba etannaggwa tekiriiko makulu waliwo abantu bannyoona bayingidde ennyumba ezitannaggwa n'eggwanga mwebali ekyo tuleme nnyo kyesibako kati amanisi yagapimisizza byonna si kikulu ekikulu ali mu nnyumba sofa security esooka tugirina ensiri ekyo si kikulu ayina neeti yajja nayo yaguze ayina obutimba bwandi kati buno obutimba ba design tebukolawo yeetaaga kano aka gavumenti akaluba komiti yamutwalidde amanyi ayina komiti ekulembera fifita queen kyala nsubuga omubwana n'olumba olulita fifita lumanyi olumba olulita fifita lumanyi anti buli lutalo kasaluwamu girl child ate Nambwa yalabika mukwano gwe ng'oggyeko n'ebino ebira nti yayingidde mu girl child kuba ku kye nawulidde ayogera yagambye Nambwa yakolako naye amumanyi naye mu byonna nze kye nayagadde nti ku kyapa omukazi kwali so bamuweshe ayina kwegamba ayina moral authority erwanira ennyumba eno ate baba batayiriiko ku kyapa abaana be yazaala bamuletera okukayanira ennyumba nno Naalongo yankubidde Naalongo ate naye nanyinyonnyola bizibu bye era essaawa yonna Naalongo namugambye tayogera ayakkiriza bambi ewange namugambye era genda kuva wano mugambye tagikola ajja gikola ajja gikola kuba kati nze mbadde simukubira naye ng'atayange andi kakati nze byasembyeyo yino voice note nange yino wano jjo nayogedde naye yayo yasaameka Naalongo tagenda kukola interview ajja gikola okujja ngaŋŋaanyi tagenda ajja gikola Naalongo togenda kukola interview eyo Naalongo jakola interview kubanga Naalongo tosobola kudya ku taata w'abaana bo kubanga Naalongo taata w'abaana bo singa abatalabirira abaana oli wadde mbokola interview Naalongo gwatalabirira abaana tujja gwana olinga edda naye kuba Naalongo tosobola beera kukwata abalongo nga taata tabalabangako ani akulimba Naalongo bye yaŋŋambye ate nze nnimba nfune okulega nga ne Naalongo avaavaako kisisuubira ime tovaako ime yaŋŋambye kati nze nabijjewa nti akola mu judiciary mumanyi Naalongo nabijjewa nti Naalongo yalabako ku kato yekka ng'amulese wa Sabrina Kitaka nabijjewa ate nga Naalongo yawa Saalongo abalongo bagenda babazine kigambo kineneko ani ndosalabye okwagala owolereza nekiri mukwano no abamanyi Naalongo billahi tallahi njogera bigambo bye yaŋŋambye
Salongo bukyanga azaala abaana. Salongo yakalaba ku mwana ogu kato. Andi omu yabuuka. Era kato. Namutwalanga kata akoze eki? I mean ne bamulagirira wa Sabrina Kitaka. Nagende wa Dr. Sabrina Kitaka nkutumiddeko nnyo Sabrina Kitaka mukwano gwange. Nagendawo ne yeegayira bwegayirizi. Nangamba Salongo abeera ne shows mu Mbalala. Naye tagenda nga yokola ki? Amwega bwegayirizi. Era ye nga ye yabadde ngamba bw'abajja mawulire tayagala kuyingira mu bintu bya Nambwayo. Ayagala kwogera nakuye. Nakuye. Andi ne mutuuza. Era nangamba because lwaki tayagala kuyingira mu bya Nambwayo, Nambwayo yamulivula. Nabuno yamuloga. Nze teyangambe kyakuloga ate kubanga olina obusungu ku Nambwayo sibutegeera. Anze kuboli. Kati osaze okwogera byagambye. Anti nze kugambye yangambye yamulivula. Nalongo yagamba. Ogera ne Salongo ku simu. Nambwayo najinaga baby. Nalongo yagamba. Yafuna complications ku lubuto. Ekintu kimugamba. Kintu ki? Nti complications yafuna n'ebizibu yafuna. Byava ku ono. Kintu ki ekyamugamba? Wuliriza. Ani ngamba nti yawulira eddoboozi. Okusinziira loza ng'omukazi. Omukulu gyagenda gyakola ki? Gyalogera. Ekyokubiri. Yakwata surprise n'agiwa ono Nambwayo. Surprise ki? Agitwala Ssuuna. Nga yamanyi Nambwayo mukozi wa ono nga omukulu amentalinga Nambwayo. Era amuyita papa, yamuyitanga papa. Ate muno nga basoma mu kikomera kyekimu. Nambwayo yangambye amini gundi musani Nalongo. Nalongo yagamba. Yangambye bali basoma mu kikomera kyekimu. Yagamba Nalongo nga Nambwayo ajja papa onali akomere papa. Kati muno Nalongo yangambye lumu yali akubye essimu akyayogera ne nani ne Salongo. Nambwayo najja mu simu nagamba honey Wachagala nkwatako. Kwatako. Kwatako bambi. Nalonga wagambire tamumentali nga bulijjo. Italinga. Mentali Italing deselves. Nalonga nazirika. Atera nangamba mbu bambi ye agamba mbu yangambye they know that truth bombi babiri. So saga yingira mbyayo nange nebizibu byange abaana tebabala. No Nalongo kati alina omwana omu ni ali lubuto lwa myezi 5. Dwani. Eradde. Angambye yakoma okwogera ne Salongo mu Feb. Balamu. March, April, May, June, July. Ate mu kaseera kubali yali amulese kujjanjaba mwana. Oli yabuuka. Kato. Yabuuka. Ono yali omulwadde. Kati bajjanjabanga omwana nga ne Salongo bajjanjaba Nalongo. Okukakana nga Nalongo ajjanjabiddwa. Kati Nalongo tebamulabiri on the pregnancy. They don't break her. Tebamenya. They don't break her. Kale ekizibu kyeki buyambi oba butamenya? Busungu. Naye era nze namugambye nti obusungu obwo ekyamazima Ssuuna nga tumaze okuva mu bino byonna waliwo ebyokukola ki ebyokutereeza waba bali wiringa obikola ki obitereeza ye keesi eno yeetaaga erekebwe nga teteekeddwako buntuntu esobole okusalwa mu ki kuba keesi eno eriko ebintu bibiri. Nindako nayo oli side ki? Sirina. Ekisooka keesi eno eriko abakyala abasupportinga abaki abaami. Beetaaga okufuna justice wekibanga bwe kikola ki bwe kiri. Keesi eno eriko ofaako baami. Osaagala olumu ekintu. Nze sami munnakulaba dondimu akantu lwakuba obukalu obwanzita. Ne leero ku simu okiŋŋambye ne ŋŋamba nno Simon. Obukalu bwo onkubidde essimu n'ogamba sister. Oni. Ningamba lwaki sister oliteekamu akawoobwe kati. Naye nga nno Simon yogera bulungi ng'abalabe bankubira nga tebalinaako kantu. Shamimu. Oŋŋambye sister. Olimu abanaite tukoleko naye nga tunaakolako munange. Badde nsaba. Neka Simon tereeza eddoboozi ze tonneemoolera. Shamimu mbadde nsaba. Tweryemu ssente simanyi lwaki tonkyaza wo nfunemu ssente nange nkufunemu ssente. Buli omu amanye talya munne. Tumanye nti nno buli omu alya munne. No, that is not the case. Ye engeri gyetusobola okweryamu yokka. Naye basigadde tebali. Yokka. Nange njagala kikusuubiza. Kubira essimu ng'oyogera ng'oli nnomu. Nga wano bwe tuli mu kukola. Ebyokunkubira n'owomereza eddoboozi. Ssaawa 9 ogwo ekyo wadde oŋŋamba ki? 9 tebadde kunyumiza kasiku nti yagezezza nze. Ani nga tekisobola kulinda. Ntimanyi nti nno ffe tuyingira kiroleeti. Nze naawe. Nga njaga kuba nti owaaye kasiku omulabye. Nze yagwa mu comedy nga 9 nvaawa. Oba ova mu bivulu kwata. Sikyabikola bya kinaku. Wavudde
Takyakola bifulu. Byakina Nabita. Nagendo laba. No yenjero okuveri noveri video nekola emitwalo 5 nekola $10. Nekola $10 olumu nga oba tomanyi mwana wa sinisi. Ole video nga bya upcoming YouTuber. Babikole twabibaleke. Kole. Basobola okwogera. Nze mmanyi okwasama. Buli akola ebivulo lya upcoming. At upcoming waddala kuba bakuba ne copyright ne mukaaba. Ekyokubiri n'abayimira batandika okuzimba omutima. Nabo baleeta abannaabwe, baleeta abaana baabwe ku kamera abalina okukwata waka waabwe. Omuyimbi ogenda sooza obukadde 115. Naye n'obukadde obutaano nabo obwagala. Sako abantu b'emitima emibi. Kati bale jagamba bali bya bisatu. Njogede ku mukyala supporting omwami we. Oba boyfriend we, oba omuntu gwakola ki? Gwayagala. Yetaaga twetaaga afune justice we kibanga bikikola ki? Bwe kiri. Tulabye omuvubuka avudde mu kyalo. Bannange kalina simu nnyo. Nti buli munyumba gukola ki? Alonga ayina akantu ke yangambye ako kalina simba wakati. Nti buli wayogera ne Ssaalongo obulamu bwe bwonna. Buli ku kalina eyo. Ontegeera bulungi. Kimu bibiri abeeramu gakamaliriza eki? Ontegeera? Ennyumba yange eno. Ngenda bba wasende kamaliriza ennyumba eno. It is an investment esaazi neyinga egenda mu bukadde ng'ebyo. Kubiri mwameka. Naye gawo kyadu bagenda zimuwa. Mpola. Awo nawo waki weetaaga okufuna obwenkanya. Waliwo company etunda ki? Ettaka. Nga tukuze tugiwulira nga buli omu yandetaza agenda aguleyo ki? Ettaka. Kati tulina okumanya obukakafu. Company yeyeekobaana oba byali bya ddala. Kati emboozi bw'esigala awo walajjo sigala ni company yeekobaana n'ettaka lyaki? Lya Ssuuna. Ogitwala eyo emboozi. So abantu tulina okufunako ku bino ebisatu kigwawa. Kigwano ku mwana omuwala ali mu kuzimba omwami wa mwefuulidde. Kale ng'ate ku kyapa baliko babiri. Naye kati gwe yagenda te ku kyapa. Okusinziira ku kyapa Ssuuna ekyapa kyasooka kifuluma ng'aliko yekka. Oba nawudde bagamba yagambye akirina ye ekyamanyi kyekituufu. Anti bulira Ssuuna ekyapa ekisooka kufulumirako yekka. Ekyapa ekyokubiri ekya transfer zakola mu 2023 kwe kuli naki Nambwayo. Kituufu kigambwa Ssuuna yasayininga. Ku kino ekiriko Nambwayo. Ekiriko Nambwayo. Naye bye tutalina kubuusa maaso ya conflict of interest eriwo. Ti Nambwayo ali nnyo munda ew'omutunzi waki. Nanti kyembuuza Ssuuna yasayininga atamidde yasayininga abadde ki? Ye yasoma. Ye bamuletya buleetezi kyogamba naye Ssuuna kyogamba. Omuntu ne bw'oba tosomya tekikufuula. Ani kakati wulirizayo kino. Kyenva nkugambye nti kino ekintu kirina okugenda paka Buziba. Ekyokubiri mu bagalo kyawulira bagamba nti no. She's representing us well. Ekibuuzo. Mwe mulowooza Ssuuna alina abaana bameka? Bangi. Ekitegeeza abo abaana bonna baawa? Beggaluga. Kubanga ge maka gaani? Naye mukyala ali redde. Mpola. Kakati mwenna abagamba okujja mu Ssuuna. Omwana wa Nambwayo si ye mwana wa Ssuuna ki? Yekka. We tuba tukutte kutugamba abaana ba Ssuuna kubanga ye muzaazi alinga ng'ali mbaana 50. 5. Kati tunyagala mukwate percentage ku baana 50 omwana wa Nambwayo alinako percentage ki? Anti Nambwayo ye agamba. Kati gwe kyonandategeera bakazi kye baliko. Ti Nambwayo alinako shares kuno kuki? Ku ttaka lino. Okay. Then ne ku kikomera. Lazima ne ku kikomera? Yava ajjama okuteekamu ng'ekikomera kikoze eki? Kiwedde. Kati wano omukulu n'azimba ng'azimba ennyumba yaabwe naki ne mukyala we. Okitegedde? Kati kitegeeza nti Nambwayo ali mu school of thought egamba nti tulina kubeera wa mmeka? Kakati. Era ye agamba tagoba mwami we. Wabula ky'atakkiriziganya nakyo kuleeta mukyala mu maka ago. Because ekyaleese obuzibu omukolo guno gwe badde balangirira. Kubanga Nambwayo wabanga Ssuuna y'omwala gwagenda okwasa Nambwayo tagenda kumukaka kumukola ki? Yagambye takirinako obuzibu naye obuzibu bw'alina kujja mu maanyi ge. Nambwayo amaanyi ge gano ag'ennyumba y'eggaluga. Ag'ekikomera ky'eggaluga. Ag'ennyumba. Anti ku ttaka alinako shares. Ne ku kikomera alinako. Kola tukwata Nambwayo alina 5 ku 10 eggaluga tugende yebakewo. Endala gye yagula. Yiye eri ya bukazi ne kati yakolamu n'omusajja. Mpola. Tumutwale ku ttaka eryo ekkalu aliyebakeko.
Dala toleta bya kisiru. Kuba nange omukazi ne baba kwadde bu knowledge. Amagezi gokka. Mwakagalya. Kuba nga nfuna shares ku bintu byo. Nekyatubala n'obudde buno bwamukunkumuddemu abaana kuba nenamba yali lubuto. Beba meka bamukunkumuddemu. Omwana omu gwe tulina n'omulala ali mu lubuto gwe tusuubira okubawa. Amatiri bona agali gati. Kyana kinene kijimu. Ekirandabye ka video ka Fifi nga agamba. Transfer forms. Bazina. Nenalo nga ina guli jampereza kwa nti search Fifi da Queen gyalina. Ne search nalo ngo zalina zawo. Search chechi. Okusi Koromalo va ku break omusana guzi. Ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga fenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunaiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyonnyonnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0753 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 973623885 Searches nawe badde nkugamba tukomyewo olina lwapandi kadize simanyi liko yanga nange negenze nekola ki search yaki eyange naye mu byonna ekyamazima nze ndi team mirembe nange oba ntegeera mu team mirembe ye mwabe enkwe team mirembe nsaba tusindike kye tumanyi nti kigenda kuleeta miki ekyamazima sunda tasobola kuleka kalina eyo nekola ki negenda nakikuza omukazi nangamba jjajireka kuba amanyi amazima ekyo kya bulimba wakiraba nga nkimukoza ekyokubiri mu mate namubuuza nangamba ajjajireka kuba amanyi amazima ekyokubiri namba si mufumbo wampeta ekyokubiri tebalina na history kati nzolwa ne mukyala wange tulina history egenda mu myaka 6 oba ntegeera nga tosula ku buliri abo abana babuli omu abadde abeera wuwe ontegeera bulungi kakati mu byonna kiyinza okuba nga nnambwayo bino ebiriwo bimuwadde enjawulo ku bawala suna babadde ng'akola ki abeera nabo oba ntegeera abadde mukazi mugezi mugezi nga alina kyagatta ku ssuuna naye kyensaba tuleme kusindikiza kigenda kuleeta violence kubanga okusinzira Fifi akantu kayogedde nga akakulu naye kabi waliwo akantu Fifi yayogedde nange mama bagende batandika bantu transfer gye baakola guli gye baakola ey'ekyapa omu bw'avaako asigadde yafuuka nannyini obwo butemu bwennyini gwe oyagala nambwayo akole ki pulirizaako nti ekyapa kye mwakola kibi nnyo nti omusajja abinnyonnyodde interview egeragenda eka gyeri kati maze okugendayo nti waliwo ekyapa ekimu kye mukola ekyababiri nga bwe tuba twafuna ekyapa nga kuliko nze naawe bwenvaawo omusika wange ajja n'agendako omutegeera kati kino ekyabwe avaawo tebazzaawo kitegeeza omuntu yenna asobola okukola munne ekikyamu kakati wakati nga tusindikiriza ekyo saagala tukibuuse maaso ate omuwaana aba avuddewo
tutandike okujja wano nga twasama nga tulina gwe tuvunaana obussi nga ate we tuwaana omugenzi okubeera omuntu omuki omulungi. Lwaki otiisatiisa abantu? Ndogeye mazima kino ngenda kigamba abantu mugenda kufa nga temuguze ploti galuga. Mugenda kufa nga temuzimbye ku kalina. Ekyo oba oyagala oba toyagala kubanga kalina simu nnyo nti buli maka gakola ki. Era ne Ssuuna tali mu myaka girekawo kalina kubanga ne bagamba engeri Ssuuna gyazimbyemu kalina eyo simanyi amalanga kukuba kivvulu. Ekige Ssuuna munaku. Munaku we Masaka munaku we Masaka. Kakati gwe osubira omunaku we Masaka. Omunaku we Masaka yagende wali kusala amalodi ku mu buzigo wano. Ngagende ng'alaba amaka. Kakati nze ali mu kusindiikiriza agamba nti nno Nambwa ayogenda. Nze gwe nsinga okulaba omutemu akyasingidde ddala okusembayo. Kati g'ogamba ki? G'omulungi ayagala emirembe ogamba. Ayagala emirembe. Yatuuza omuwala n'amulaga ekituufu kirina okukola ki? Kyekiriwo ekituufu. Ekituufu ekirina okubeera nti ate omuwala amaze okweestablishinga position ye nti Ssuuna amwetaaga. Oba otegeera? Nambwa waba asobola okuva mu kintu kino ne ploti n'obeera ya bukadde 5 asobola givaamu naki nayo. Naye gwe agamba nti Ssuuna alekewo kalinaye tisimanya mugenda mumusondera. Bamuddize sheya ye. Muli mu kutega kalabba. Ako ge mazimaze kigamba ng'omusajja era kede kumakya nemba ku kaploti kengula. Mukazi wona akayingiramu omutta. Asinika byayita ebinnyo. Omukazi. So we are not. Asubire ekyo si kyange. We are gugwe mbadde ngamba. Wabadde ogenda kunkola ki? Kakagamba okotere nnyo kukakozesa. So amazima matuufu tuleme kukuwaga buwazi tetuwaga Ssuuna tetuwaga muki kubanga gye tubasindika okubeera. Ani ali wakati w'abantu ng'oggyeko ffe abogerera eno ku social media. Ani ali wakati waliwo naye batandise okutunda Ssuuna Ben ng'omulogo ennyo. Anti Ssuuna alina interview gye yakolako n'abalaga nti mulogo. Anti n'ekirala ne bano ttiimu eno naye egamba mulogo. Anti naye Nambwa yatwe ku bifaananyi ng'ali mu kkanisa asaba. Ayina omudaali Nambwa ayo. Gwe bagamba buli mutayire musiraamu. Naye Nambwa ayo muyinako obusungu bukuviira ddala ku ggumba. Nodda kati nedda. Kati gwenze nkitegeera embeera gy'olimu. Point yange bw'aba Ssuuna mulogo. Wakubyemu akafaananyi. Ne gwasindana naye mulogo. Wakubyemu akafaananyi nga batutte kalinaayo. Omusajja obunaku ye. Ozunga bw'osaba zi interview bw'okola ki? Mwevuddemu okubyewo kakalinaako omukazi agamba kakalina akatwala. Oli mutuufu. Saagala mwerabire peyini ya musajja muli mu kuseetinga mulambo. Gwe simanyi gunaabagwanyi. Lekata kikuba nnyo mu mirambo bajja kutegeeragana ekintu kyeggwe. Kati kyemba musindiikiriza ekyo. Naawe kyoba osindiikiriza lwaki otukubako nnyaka mulambo mwe battiimu mukazi muli mu kutulagana omukazi asobola okugjako tajja gitwala ate sajja gitwala ng'omutaliiwo. Nze mbabuulidde maama maanyi mangi. Nze ndi musajja kati kino interview gye nsoose okwogera nga njogera nga musajja atali munaku era kedde ku makya nengenda negula ekiro ekisuka obukadde ago. Kare tuwulidde temusindiikiriza mwana mubatuule bakkiriziganye. Gundi Nambwa ekyafunye nti at least ye alina upper hand ku muki then naawe Ssuuna tosobola kubanga wajja Kampala n'osigalamu ekyalo. Oba kitegeera waliwo ebintu ebimu ekisooka alina abaana bangi tabalabire. Ndozabye obusungu bw'abakazi nabo we buva. Temunange we tunaayogerako nga muwoza twagala tusindiikiriza mpalana. Naera nekino kye tulimu tekiyamba bakazi bali. Kiyambako nno kuba nabo bajja kujja. Kiyambako. Owuyo olw'okuba owolereza munnange. Aze ni musajja. Nange ndi mukazi. Musajja. Nange ndi mukazi. Ensena abantu Katonda abatono bawadde omukisa saa kufrustrating abasajja bwentyo. Esaaga muntu afrustrating mukazi bw'atyo. Mutususseeko naye musussa abasajja.
mwenna muri bakadama tebagala kuwuliriza tebalina kye baagala ko balowooza tunatya yabbi omukazi bali batulekanda balowooza tunatya tetugenda kubatya tetugenda batya agawo kyandi ate tujja mmala obbanyiza mutunoonye ani anaabamenya tetusobola okuba akasabbuuni kyovola buli samuso tufunamu embuto mujja mmalira mutunoonya naffe mujja tunoonya kakutiisatiisa bya kisirisiro wano osobola obeera gwezubeera nga tolina musajja nsobola obeerawo gwe nga tolina mukazi kuono geisha yajja ng'omwekubiramu akasitiiru ng'akuyuza ng'owulire kinaakutuukako ate tulabyewo omuwala ondabyewo kati weegula ate wayagala dda Zubeeda buli wansanga nze Tobi nkumanyi aneewomererezaako abayira Saima amazzi ku telefone abamukolera surprise bakola nso tebanjiirawo ku mazzi wafuna bifu obeera wa bamusalya keki ne bagimuwa n'ebutuga nali ngenda mpango okutira amaka tulete omukazi omulala waakwe surprise amaka ga Saima gabalumye ate tolina nga gy'okinyonnyola ate Saima mmanyiridde ebbanga naye ndikukola ekintu ntandibula Saima osobola okunnyonnyole bameka naye nana kye nazudde omanyi n'abakazi kibaagala kikubula nayenza owulira ennaku zino bageera mu loud speaker kikoleko bulijjo ndaba yeeraga nga ndowooza musajja avunaanyizibwa bankolera surprise ne yeemoola Saima oli mwemoozi kuva sinikira mulina kwemoola yeemoola naye nze byonna kye nalabamu keeki yagiwandula abakyala wano mu kikomera gye kimalirayo ng'ayina baatayagala nnyiiza nga mwendi Zubeeda kiki yagala Zube bino abirabe muddewa kuba yali yaŋŋamba tolinda negomba kulaba ng'olina ebbute ekkulu bwoti ng'amaanyi nga gampedde ntuula situula buli kimu kimpunyira bubi mbwemba mbutomba musibisi kati Zubeeda lwakuba Mukama yakumba omusajja wa kawalaata n'oyiwa wano yogati n'omukumbawo omukwano gw'oyinza okulonza n'okusabbalala naye maama naye gye emyaka okyalina ebitego oyogera mu bantu naye lwaki tewasanga okuze gwe abakazi bonna baakuzira Saima yagamba mbu bali babo bakola divorce ng'oli mu kidaala bakuba mpeta ku BBS awo mu local down abantu bayanjula ate balina ebyokukola omukazi akulemerako lwaki tetugenda ewaffe Saima n'agamba bali bakola divorce anze mpasa ate nze nkyakula Saima nolowooza onaavaawo awo ate Saima era bazzemu ne baŋŋamba nnyambala akabina hani yangu Saima wamma nnyambala akabina kuba wayitako ku dduuka lyange tovaawo sikutegedde kikyogeza Saima nnyambala akabina gosobola okujulira tubadde ffe ntunda obubina nedda mubadde mwenna ebbanga lyo najjukira gwe watandika naye eri ensi gye yakutandikira naye nekitegeeza ki osobola okutubulira nti oba ayambala oba nedda ebbanga ly'omukwatiddeko twanaabako ffena twali mu ssomero musobola okuba ate nga n'ebbanga ly'omukwatiddeko omanyi nti kati ayambala oba nedda kubeera nze nange byonna ebiriko ku mirigo olina okugamba abantu kuba tuludde ffembi ng'onoonyeza emirimu Zubeeda kola booti mukazi mulogave mu Uganda yafuuse yaddoko era golina okuntwala nkulogo ojja otegulula ebyange nange Uganda tugende naye nga byebyo nze kyensaba reconciliation bambi tukwatagane ziri 10 nimugenda kushutinga oli omusajja alaze owemmere tunda emmere omukyere gwe si mubi waguliddeko dda mpaddawe mbadde njali nnuma ogolaba muyalaze ng'atunula bubi neŋŋamba sinze naggaano lindako nga bakuwadde ku mmere eyo namuwa yaki twalinga tusoma abaana nga bali mu bawala nekyabagira labo babonaabonabonabaweza obwere banakola otuukireko ka abantu bakuwe pirawo nga mulimu n'enkoko Lawrence yategeera ensi lwe babba kyano yano ati omanyi abaana abo bazibu olaba bosi wange lwakyalina kiddako anoonyezaawo emirimu baŋŋamba bamusanga ku Entebbe Road nga yeeyambudde kati gwe okyali ku byakweyambula ffenna yatukubira naye nga tetulinawo space nammwe mukyeyiiya naffe tukyeyiiya tumugaa Saima yali akumanyidde ennaku Saima ayina amaka malamba production house mb'olinawo oli mutabani w'omulala kasikugu abeera alange kuba kuwasanga ekika mumwe muli views zo mbw era lwali gweri ne channel
Mwana yadagana kwa lwe yategeera nno nti ba YouTuber tuli bazibu. Ono obadde omunenya gyakole. Sebo. Kunkolako nenze kunkolako ebyo nga mmanyira. Ali mu kinu. Muze kola n'ono. Ne angambe mbu yasinga okugulumba YouTuber. Andra benensi. Ali mulabe nga yekubiza ekifaananyi ali Zanzibar. Muleke. Yasinga ntumbwe musinga views. Budi tusingana. Akayeje. Orunadao adora ngo kuwala n'omusajja olw'entumbwe. Muleke. Byebyo nno tuve wano katoddako waka wongezi. Mali akusalako out. Tontwala mukwano sai. Mara sikyadde budde. Nsaba bulungi. Kala Zubeda sina kipya kye nsobola kukugamba. Byenjagala n'ebyo bw'oba tobiina wooyisaawo. Kyeki kyatulemesezza nze naawe. Obanga ajja ku mulamwa ate n'ova. Ate obuzibu otonywa mwenge. Kaliwala gye yantugasse. Naye nakulaba kuba mangu. Ngawe wanda baddi. Kuyaya. Jako kamera.